Wakoma mu kibiina ki? Senior 2. Nga sente tewali oba n'owaguma? No. Yes, nze abazadde bange wali like banjagaliza ebirungi. Naye nze nganze omuntu natuuka ekiseera nga ndaba mu ssomero sijjaayo. Nga tojjaayo oti? Yeah, cause kati nali already nga omubiri muto naye ate nga obwongo bwali bukulu. Yeah. Bukulu buki? You might be surprised naye. No, I'm surprised. Kuba senior 2 wali walina emyaka meka 10. Era bwe naviira ku ssomero senior 2 awo ine we nasisinkanira omwami. N'ofuniramu olubuto? Yeah, like netwayagala for some months. N'ofuna olubuto? Ate by then nali ntya okukozesa pills and whatever. So nalabira nga olubuto oluza ate nga kye nali njagala. Kiwali oyagala? Yeah. Oli oyagala kuzaala? Yes. Kuba oli nali ndaba gye ndaga. Kati watuukayo gye wali olaga? Nga nyinza otuuka ate eyo ng'obulamu bunyumira ate ne ngamba kanzaale. Wayagala kuzaala mangu okite? Yes. Ye omusajja ali mu class ki? Omusajja by then yali mu university. Wali oyagala omusajja amaze kusoma buli kimu? Nze nabyo nali sibimanyi, byali tebinkwatako, nze nali njagala muntu si byasoma. Yeah. Naye ate ebyatuukawo era kyali kyamaanyi. Yeah. Olwo mu bulamu bulabyo? Bulungi si bubi. Nabadde ndaba TikTok yo. Ndaba ng'oli almost bwerere ne ngamba Yeah, that's my lifestyle. Ekyo kye njagala okubeera. Lifestyle? Yeah, that's how bwe njagala like obulamu bwange butambule. Kuba kye nsinga okwagala. Simanyi nnyo kwambala bintu biwaala. Yeah. Kubeera bukunya? Yeah. Okifunamu ki? Kyobali kye nkifunamu naye kiringa kati naawe okusalawo kati okugamba nti kanyambale sikaati yenkolera. Yeah. N'olaba nga by'oyagala era by'oteekeddwa okukola. Kati nange bwenki njagala beera bwentyo nyambale bukunya nga bwe wandabe. Obulamu bwange butambule nga bwe mbwagala. Ate abantu abamu baba balowooza oba mubikola nga mulina ekigendererwa? No, tulina kigendererwa. Yes, buli omu alina endowooza ye. Kati wakulaba ng'oyambadde akantu gaako n'atandika okumentioningako nti kati oyalayika yeetunda, bakamalaaya biki baaze kwetega n'okisa ekyo. Eyo ebeera lifestyle y'omuntu ng'omuntu bw'ayagala etambula ate nze bye binsanyusa. Yeah. Togamba ababikuyita obalaba? Yeah, babyogera nga mpulira naye nga nze tebinkwatako cause I'm happy with it. Ng'owulira n'otabaako ky'okyukako? Ate kati nkyukeeko ki kuba buli omu yatondebwa like kwogirira banne. Olaba n'omwana gw'otannazaala bamwogerera. Kati olwo gwe omuntu aliwo gwe balaba. Yeah. Kati ekyo si kifa mu matu gange. Okuyita malaaya kwetunda biki? Yeah. Buli omu bakimuyise n'omufumbo bakimuyise. So, who am I? N'omulembe kwegamba kuyita obukunya olaba nga bye binkolera nga wabiraba ku TikTok. That's how I want my life to go. Byebikolera bitya? Kuva mu buto. Nze ne bwe mba nyambadde akagoye akampi waffe, they are not surprised. Because babimanyiira. Kati already lifestyle like bagitandikawo. Abeewammwe? Yeah. Nze mami wange ampa emirembe nnyo. Be bagitanga bano bagaa nti Nkwana akwayambadde leero tekanyuma eyambala kano? Kuba nze nkuze ne mami wange like ebiseera ebisinga. So kati nze we nyambala akantu agamba onyumye. Kati abalala ne boogera naye kasanze gye nvudde bagamba ennyumye. Ate nange nkiraba nnyumye. Kati gwe ne bw'onooyogera ki nyambadde bubi nkunamye nzireyo nyambala manya abantu baasama nnyo. Tebinkwatako. Ogamera kwasama? Yeah, cause of bakuyita kwasama. So olaba ng'otambula ebyo omuntu n'ava from somewhere tumumanyi takumanyi n'agamba ddayo oyambala. Nabyambadde ndaba. Am I blind? Yeah. You stay with your parents? No, I stay with my little sis. Gwe mukulu? Yeah. Kitegeeza ne sister wo anabyambala it's okay? Byayambala. Huh? Yeah.
ekalabe ku sister wo naye byayambala nedda namwe muleke. You have a kid? Yeah, I have. Kati iwe anabyambala Tekirina buzibu kuba naye kyaba ayagala. jekosawo Kuba naye byayagala byaba ayagala ate nze omwana wange saagala nnyo omustressinga. Omwana alina emyaka emeka? Naye kati emyaka 3. Naye ng'olinga gw'olina emyaka emeka? 21. 21. Yeah. Omwana alina emyaka 3. Yeah. Wotolako omuzaala olina 19. Yeah. 20. Nga wakera okuzaala. Nakira n'ate nange era kyenkana byenjagala. Ekitegeeza weepangisiriza wamma bye mwagala bambi. Lwaki weyita harmless weapon? Harmless weapon. No, buli omu yakakimbuuza si gwe wekka. Buli omu akimbuuza. Why do I call myself a harmless weapon? Because lyenjagala lye liŋŋwana. Lye liggwana litya? Weapon yaki? I'm a weapon, don't you see? Ndaba muntu. Yeah, olaba muntu n'ate osanga I'm a weapon. Like, bwe nkusanga wa? Ebikolwa byange eby'omunda bwe by'otamanyi. Yeah. Bikolwa nga ki bikufuula weapon? Bingi. Nga ki? Oli mukambwe nnyo. Muki? Sokoleke mbulira muki? Ndi mukambwe like kisinziira bw'oba onzigyeko of course nkambuwala ate kati bwe mba nsazeewo okukola ekintu kaabe gwe musajja w'omu nju so tekiŋŋaana kikukola. Kobe musajja w'omu nju? Yeah. Era omwana obeera naye? No, twayawukana dda like now it's 2 years, 3 years. Omanyi gyali? Amanyi gyali? Yeah, amanyi gy'agenze binkwatako. Wamugoba? Yeah. Saagala namutunulako. So tell me what happened? You 21. Oli single mom ku 21. Yes. Omusajja wamugoba watandika okubeera single mom ku 29 ku 19. Oba mugoba 3 years ago. Yeah. Ng'omaze ozaala omwana. Yes. Kiki what happened? Yes, era nga omanyi namusinkanira by then was schooling. Nga tanamalayo emisomo gye ate teyaŋŋamba. Gwe wali tosoma? Nze nali sisoma. Wakoma mu kibiina ki? Senior 2. Nga sente tewali oba n'owaguma? No. Yes, nze abazadde bange bali like banjagaliza ebirungi naye nze nganze omuntu natuuka ekiseera nga ndaba mu ssomero sijjaayo. Nga tojaayo oti? Yeah, cause kati nali already nga omubiri muto naye ate nga obwongo bwali bukulu. Yeah. Bukulu buki? You might be surprised naye. No, I'm surprised. Kuba senior 2 wali alina emyaka meka? 10. Era bwe naviira ku ssomero senior 2 awo ene we nasinkanira omwami. N'ofuniramu olubuto? Yeah, like netwayagala for some months. N'ofuna olubuto? Ate by then nali ntya okukozesa pills and whatever. So nalabira nga olubuto luze ate nga kye nali njagala. Kiwali oyagala? Yeah. Oli oyagala kuzaala? Yes. Kuba oli nali ndaba gye ndaga. Kati watuukayo gye wali olaga? Nga nyinza otuuka ate eyo ng'obulamu bunyumira ate ne ŋŋamba kanzaale. Wayagala kuzaala mangu okite? Yes. Ye omusajja ali mu class ki? Omusajja by then yali mu university. Wali oyagala omusajja amaze kusoma buli kimu? Nze nabyo nali sibimanyi, byali tebinkwatako, nze nali njagala muntu si byasoma. Yeah. Naye ate ebyatuukawo byatuukawo era ne twawukana. Sokoleke senior 2 alina emyaka 19? Yeah. Wasoma mu leeti? Like what do you mean okusoma leeti? Nti wali mukulu myaka gy'okubeera mu senior 2. As long as I was in school. Yeah. Kuba nawe kati gy'ojawo oli osobola okuddayo. Kituufu. Yeah. Kati tekiriiko myaka kudda ku ssomero. Buli omu asobola okusoma kati nze bwe kityo bwe kyatuukawo ne nkomeekera nga funya olubuto. Senior 2 yo wagimalako? No. Nali mu first term.
Nobagamba basomesa emboko munazi kuba balala. Ja kuba kati nali nnyingiddemu omuze kati nga neegomba n'abasomesa. Nida koleegide muze. Kati nga mbeegomba. Abasomesa? Yeah. Ekitegeeza gusobola okwekwanira omusajja. Why not? Kati nze nkulabe ng'oli mulungi onnyimidde mu maaso nze nsirike. Lekalaawo. Ekitegeeza wagenda ova mu ssomero nga weekwanira abasomesa. Like nze nganze omanye Nkwana edda like ku ssomero nga tumanyi lumba muntu ki. Nga twali tuwandiika nnyo letters ate nze nga tekinswaza. Wawandikirayo ku omusomesa? Yeah. Yali musomesa wa science. Yakuddamu ki? Era yantunuuliranga biki nga watuuka like mu class nga awulira aswala okuntunuulira. Omusomesa? Yeah, kuba nze nali nga musimbamu nga nze simutya. Ekitegeeza gwe obukalu buvudde wala. Nnyo. Kati lwaki omusomesa gwe wali okwana tewasigala mu ssomero n'osoma ng'okyamulabako? Nze nali saagala. Ate nava nayo nga sirina kye nkoze naye. Yeah. Kyakuluma. Era musanga nga ne mugana luliba olwo. Nakati? Yeah. Sokoleke. Bino ebintu obitandika olina emyaka emeka? Nabitandika ne P5. Naye nga si having sex just kwanibwa biki. Oli mu P5? Yeah. Kati When I was in P5, I was dating a guy who was in P7. Okay. Yeah. Okay. Kati senior 2 yali ku university. Mu primary wali mu P5 ng'oli ali mu P7. Yes. Temulina kyabaawo? Tetulina kyaba ate ebigendererwa ate byali byakumpasa. Mu P5 ng'ali mu P7 ng'ayagala kuwasa? Yes, cause nali mmeze amabeere like nga ndabika ng'omuntu omukulu ate nga nze sewo daddy wange like yankubako nnyo ebyo ebintu. Yanteekako nnyo amateeka oluvannyuma lwakizuula nti nina boyfriend ku ssomero. N'angamba gye emyaka nakutuma kusoma saakutuma kukwanibwa. I was like then what am I supposed to do? Kize naye ate the good thing we didn't add anything. Yeah. Kati ebyo bya anything obitandika ddi? Mbitandika when I was 17. 17 ng'oli mu P7? Yes. Embuzi bagitwala mu P7? Yeah. Ate nze nali ntambula nnyo nga ne Wakama alina ottolokayo. Bino bye mutugalira mu bikomera nabuusedde ekikomera bankimye ngenze. Nga ni akukimya? Like ba guys. Nze kuva mu buto nze ntambula n'aba guys si girls. Amakivula wabyanguyira? Yeah. Ntambulanga kiro poliisi n'etugobako. Netudduka ku makya n'enkoma nefuna nti nvudde wa Ssenga. Ne Ssenga ne mukubira essimu ne muyisizaamu awo eggaali ne mugamba taata omumanyi tompaayo ajja kunzita. Ssenga mu kifo ky'okukutereeza mu layini ene n'alimba. Ati kati ye yagamba nze nga nze nja mugamba naye mpoziko yogerako ne muganda wo omuwala. Yaba ajja okweyimirira awo. Nze awo mba sibimanyi. Kuba bwe babagwiramu manya mwena emigo gigenda bbala ate nange mba ngenda beegaana. Nange ngambe nti mwabaddeyo mwengeri. Era mwana Ssenga yali amperekera waka emboozi ne tugizimbaawo awo taata ne bw'anaakambula ng'alaba bye twogera tulimba. Naye nga kyekyo. Olwo obadde otoloka ongambye nga Ssengawo biki nga gamba yogera ne muganda wo. Kati olwo okutoloka kw'okutandika ddi? Kuba ongambye P7 mwe bakugirako embuzi. Yes, ebyo ebintu bya kutoloka waka. Kutoloka ewaka. Waka ku ssomero kitegeerekeka. Naye ewaka. Nze nali like amaka gaffe gye twali tubeera ewaffe wali kumpi n'essomero kati nga seetaaga boarding. Wali kumpi. Nze nga ntambula nkera ku makya n'enzija. Akawungeezi n'enzirayo so ebyo nabitandika ndi mu P5 nga waliwo baganda bange yeesa abalenzi. Kati nga womanyi gino emikolo gy'omu kyalo nti eri waliyo omukolo nga batuyise naye nga mugaga yaleese ndongo ku kyalo. Kati nga womanyi batuyise abadde invitation kana bya misaana kati mwe abaana ekiro muba mulina okuddayo waka mwebake. Kati bakulu basigala eri nga tugamba sha twebake nga mulyeyo mutunywako byakunywa. Naffe ne tujja ne twambalayo mutategedde twalinangayo obugoye bwaffe nga tuweesa ne mutamanya nti nomwala tuzaala. Yeah.
tulinda abali ewaka abakulu beebake tuggulawo mpola ne tulekawo nga waggule nga just tuzizzaako obuzi. So we tukomawo tuggula ne mulowooza tufulumya ffuuka kumbe tuyingira. Oyingira ssaawa z'okulowooza nti ofulumye okufuuka. Kati bo batumanyiranga awo ku makya ssaawa 10, 11 awo tuba tufuluma lumu kunaaba nakweteka kugenda ku ssomero kukola bintu bya waka. Kumbe ate ffe we tuyingirira. Ate tuyingira awo wennyini ne tunaaba buli kimu ne twoza amasowaane tusumagirira ku ssomero. Obulamu okusoma kwalina okukutama. Nali njagala nnyo okusoma naye ate we natuuka nga ndaba nina okusalawo mu bintu bibiri. Kyakala either essomero. Kati ate ng'eno mpulira njagala bbeera maama. Kati ebintu byali naye nga wapapa okwagala okubeera maama? Nze kye nali njagala. Nze kuva mu buto nze nali njagala nnyo abaana. Kati yakitya nti omwana alina emyaka 3 namuzzaako? Saagala. Gwali ofa kufunayoko ku mwana? Yes. Nakifuna saagala. Sooka ombuulire, njagala ompisemu kati olwo otuuse mu P7 ebintu obikoze. Tewatabuka butabuzi? Ate lwe natuuka mu P7 like virginity yange like nevaako. Like neewaamuko ku budde ate natandika okubeera busy. Kati ate eby'abasajja nga si byendiko nnyo. Nga ndi up and down mbeera busy nzira eno okukola biki. Kye nafunamu awo boyfriend atandika like okweyagala tweyagala like 6 months naye nga tamanyi bwerere bwange. Yes, yali ajjanga ku restaurant we nali nkolera ng'alya emmere nga ndekera. Otandika okukola P7? Yes. Ate ebintu era byayononekera awo mu P7. Kati okuddayo era mu senior 1 biki nga taata nkakabukasi. Nga kaka oli atokyayagala? Nga sikyayagala. Olina restaurant mwokola? Yes. Kati nga ye takimanyi. Nga taata takimanyi olina restaurant mwokola? Yes. Nga yamanya oli ku ssomero oba? Yali amanyi nsoma. Of course yajjanga ku ssomero nga siyosa nga mbeerayo. Restaurant ng'okolayo ddi? Kiro. Restaurant ekola n'ekiro? Yes. Okay. Nga nkolayo kiro. Kumakya ndi ku ssomero. Omusajja teyali mukulu yajjanga okulaba ku restaurant? No. We are in the same age. Yali ndowooza myaka nga 2 kudda waggulu kuba yali mutoototo. Okay. Yeah. Nawe naddamu nenfuna boyfriend nti neŋŋamba kati ono wakubiri gwe nninawo. Tubeera nga twedeetinga. Ndi mu senior 1 natuuka mu senior 2 ng'era twedeetinga. Nabeerako naye nga sinaba kubeera ne taata w'omwana wange. Ne mbeerayo eyo. Ebintu gye byakyankalanira. Kati ono ye yali addi kuba 6 months anti we tatandika okubeera ffenna kuba n'omulimu naye natuuka ekiseera n'enkwetinga. N'obeera n'omulenzi? Yes. Nabeera naye ne tubeera awo ndowooza for some weeks. Ngenda olaba ninga ayingiridde obufumbo. Nga totegedde? Nga sitegedde nenga sijja bisobola. Ne nteekawo awo ekibeera biki. Ate kati kitaawe ate n'agenda Nkwana nga simanyi ate nga yali tamundagangako. Ani? Taata we. Taata we yankwana naye ng'ate daddy we kiraka yali akimanyi nti mutabani wanjagala. Naye nga naye ayagala kukola ki? Kulaba ki ekimwaka? Yes. Ekikulimu? So nze by then nze lali simanyi nti ndeetinga bantu like abalinamu olusaayi at that time. Wali odeetinga mutabani wo ne ssezaalawo? Yes. Kati nga ssezaala ateekamu nnyo like musaba ssente azimpa nviiri njala biki ngoye mukubira essimu ne mugamba ndi wano ku boutique waliwo akagoye akansanyusiza nkaagala n'agamba ka ssente mmeka. Bombi wabawa? No. Anti nakizuula nga tetusinaba genda wala ne ssezaala. Ssezaala yateekamu n'atalya? Yateekamu nnyo nno n'amaanyi nga like ayagala nzire ku sayidi ye. Olye naye nga gwe tomanyi nti taata wamu? Nze kale like ono ga nze nali mwagala ebyaddala. Oli just musikako ssente n'ate nga simanyi taata we. Ntegeeza wadde deetingako sugar daddy. Kati nali awo nga tuli mu restaurant nga ntutte for lunch. Kati mutabani we n'asala. N'agamba
mutabani wange omumanyi? Ne mugamba mutabani wo nga simumanyi. N'angamba y'oyo gwanengeza nga ye boyfriend. Yakusuzeeko ekiro. Yes. Kati era namutunuulira. I wasn't surprised but muli nga neeraliikiridde. Lwaki tewali surprise? Kuba seera bya bulijjo. Ebiki ebya bulijjo naawe? Yes, bya bulijjo. Taata n'omwana. Gumanyi abaana abali eka taata nze naddetinga budeetinzi. Taata we. Abalala balya. Wamma. Yeah. Kituufu. Kwegamba temukyesikamu yadde. Like nze nganze. Seesikamu nnyo kiri awo. N'ate yantunuulira ng'alaba ntunuulidde nnyo mutabani we like nga neewuunya nga ngamba kijja kitya. Kati oli mutabani we n'addayo akawungeezi ne mubuuza taata wo y'ani. N'angamba taata wange ye gundi. N'angamba nze bulijjo nkimanyi nti naakwagala. Nga naye yali akimanyi? Yeah. Kuba yali yakimugambako naye nga ye tamanyi nti mutabani we naye anjagala. Kati lwali lumu ndowooza. Indako, taata wa omuvubuka yali amanyi nti taata we akwagala? Yes. Naye nga yetaki. Okay. Lwali lumu ne mukola mutya? Lwali lumu ndowooza eyo mu kyalo muzeeyi we gye yali abeera ndowooza jjajja we n'afuna accident. Ate ng'ono yalinawo emmotoka ayinza obbanguliza boyfriend. Kati oli yalina ovuga eyiye ajje eno akimu ono basobole okukola ki okuyitawo bubisi bagende mu ddwaliro. Kati lwe yajja kosi nze nali mu buliri nga neebase nze nali simanyi ani ayingidde. Oli yatuuka ateekako omuzikiri budde bwa kiro. Kati nalengera ebigere nga ndinga abimanyi. Esi nga mbirengera wansi wa kateni. Yali double room? Yes. Okay. Ti nalengera ebigere ne ngamba bino ebigere nga ninga abimanyi. Kati ne mpulira ate n'ayogera ne ngamba leero ngenda kukola atya? Ngenda yitawo ntya mu bano abantu ababiri? Bayingira babiri ne batuula? Yes, yatuula mu ntebe. Kati nze nali mu kisenge oli n'angamba jangu obuuze kwane. Omuzeeyi? Yes. Ne ngamba muzeeyi ki? N'angamba gwe jangu ogenda mmulaba. Kati mba ngenda kukuba kateni ne nnengera ebigere. Ne nga bino ebigere mbimanyi. Nesikamu awo. Naye era neekaza. Nesiba bulungi nnyo leeso yange ne nvayo mu kisenge. Ne mubuuzaako naye yankuba eriiso liri singa amaaso gali gatta singa kati ndi mufu. Taata w'omwana? Yeah. Yantunuulira namubuuzaako ne mpitamu paka wabweere ne nyimirirayo ku eddakiika nga 5 ng'anyimiridde. Nakoma nayitako bayite mpaka mu kisenge. Lwaki yali akukubeera eriiso ng'olwedi yali akimanyi gwe ne mutabani we? Anti kati okukitegeera nti bulijjo njagala mutabani we kunsanga mu nnyimba ya mutabani we. Ne wali mu kugamba mutabani wange omanyi takimanyi nti mweyagala? Yes. Okay. Okundaba wali eri. Alagala okulanga akulaba mu kisenge n'akimanya nti n'olwedde mutabani yalya. Kati ate ekirungi teyalya. Kati olwedde mutabani agenda okuntwala ewaabwe okunyanjula ate simanyi biki like okundaga abazadde be. Nga nze olwedde taata we mumanyi. Kati nga buli lwe ngendayo nga muzeeyi atambula n'agenda nga tasobola kigumiikiriza ye. Ambuuzaako. Nga muli nga kyekimujjawo yejjusa lwaki teyalya? No, like I think yali aswala. Okuba nti yali akwana mu girlfriend w'omutabani? Yes. Singa abasajja bakulu okukwana abaana abato obuzibu. Era kuba gwe omulembe oguliwo. Ale kyogera olina tukiwulira tokifaako. Kubanga osobola oba ng'olina mukazi we waakana ate nga olaba mukazi wo omulabye nnyo. Buli wamu omanyiwo. Anti oyo bagenda oliira bakazi b'abatabani baabwe. Tewali buzibu. Kati singa mwabyanguya. Ate wandibaddewo ki? Tewali. Kati saawa zino taata wa boyfriend wo gw'olina kati najja nakwana okkiriza? Ewe mba simumanyi nzikiriza. Naye bwe mba mumanyi sisobola. Kati bw'oba mumaze okwekwana n'omutegeera? Ate kati nga tumaze okwerya ate mutabani mba mwagaza ati. Ogenda bugezi na taata? Mutabani ng'omusuula? Nga mmulekawo. Nga atandika okuyita mami? Ekisinaako obuzibu.
kuba olaba nze like ezo family zombirire gye nina omwana neno gye nasookera gye nali ne wa boyfriend wange bonna balinamu kaseera ate no gye nazaala omwana be basinga obba ne ssente kati nze budde buno sazaala najja nemanyi ku byobugaga byalina muno mu Kampala nze bisimanyi mugamba bugambi mukulu ndeka bulesi omwana ndeka kasooke tukwate ku byataata ekyo kyennyini kuba mba sirina kyemwagaza kati olumwawukana mutya n'oyo gaayo olyoka ofuna ono yakuzaalamu omwana yalinamu embeera eri eyalekuba abakazi kuba nawe walina empisa embi no nga olwo ki ekikuli like nze nga omanyi nali mu myaka mito njagala tambulamu buki olwo nesitudde ku olwo ngenze ne bawala bannange ekisiita eyo mu kirombo mama owulirayo kiriruda ekisiita era ekiboga eyo mwali mubeera kiboga mu kyalo yes mu kyalo simanyiiyo kati nga twesitula nga tugenda eyo Nakoma nasanga atudde ku mulyango tolina woyita sirina wempita of course zinamutuna ne mugamba katolo kyonyiize wayogeramu bubi nedda anti like engeri gyali atunuuliddemu odde nze nali nimanyi kyagenda okwogera kati era nange natuuka mubuuzo nyiize n'asirika n'agulawo ologi n'alyoka mbuuza byambuuza ne muddamu jjukira yali yaŋŋana obba n'essimu kana ate gyakolera nga sobola agendayo kuba olwedde like engambo zaali zasaasaanya nti nali njagala taata n'omutabani nga yagamba tojje no bantu no nze nga saagala ngaebyo ye nga ye tebali tebamubimugamba ebyo naye we bandaba nga babitandika yes kati nga nze ekyo kyeneewala ate nga saagala nnyo kunjogerera biki ne ŋŋamba n'essimu nga yagiŋŋaana nga mbeerawo nga sirina ssimu nga bwe mba nina kyenjagala nkwata ku ssimu ya neighbour ne mukubira kati ate nga nze natuuka ng'ebyo mbikooye era awo wenyini kantu katonya akakyankalanyamu era nenzingamu ebyange neŋŋawa bulaggo oba ojja lowooza sijja kumalako gye mba ŋŋenze mbeera weka ate bwe wali tonamuzaalamu omwana kati yakutimpulira ki teyankuba naye ate he raised his hand ng'ayagala kunkuba ne mugamba yes n'aŋŋamba nja kukuba nki imagine okumanya nti nalina obusungu twayomba kiro ku makya nalowooza oba nteredde kumbe nze kintuddemu mpulira kinnuma yakwata ssente n'aziteeka awo nga bw'atera okukola bulijjo naziyuzaayuza nenziteeka mu wuufa nenziteeka mu wuufa yali like atera okundekera 50k emitwalo 5 mukyalo eyo yalinamu era atera kundekera 50k ate nga n'emmere buli lunaku yes ng'ate nga n'emmere amanyi okugijja ewa maama we kuba maama we yamuwanga emmere n'agamba twalira omukazi emmere engeri gye bali mu kyalo nga balima yes naye ate nze bo nga abazadde be nali mbaagala ate nga nabo banjagala kuba bali tebandabanga mu mbeera yonna ate nga manyi kwagala okulya kati maama yali akimanyi nti wali ogenda kuba mujja we maama w'omuvubuka takimanyi paka leero nti wali ogenda kuba mujja wa yes kyasigalamu ffe basatu ate bw'oyo gayi nanobako gwasooka n'ankima kitawe n'amugamba genda okomyewo omuwala nannoonyera nankomyewo kati yagenda kunsanga nekubye tatu this one omala kunoba wuwe neweekuba eno tatu yes neeno zitegeeza kizo this is Olivia and Mose ani Olivia loves Mose yange was my boyfriend nanobe wuwe nefunirawo omulala gwe wafuna ate yakubisa tatu yes mu dakiika 2 oli n'omwagala nnyo neweekuba netatu ate ono yagenda okunkima nga ze love tekyali y'amaanyi sokoleke wanoba omulezi omufunira mu lugundi mmeka mushe period kinga obudde woono nave woono ndooza nga wayisewo wiiki ng'emu n'ofuna oyo oba yaliwo already katuli yakukima mu bbanga ki era mmwere ebbanga lyennyini mweyankimira kuba bamugamba omuwala mukomyewo mweri ebbanga mu period gyewali omaze wenamala wiiki emu ng'ewaka yewe siriiyo kati the second week n'ofuna Mose olwedde nali nze neekubye tatu nga nafuna dde omuntu omulala ng'olina sipiidi ate why do I wait manya abasajja olumu omuli baakujjukiza nti
nti ndiki osobola omukazi ng'omuyina mu nnyumba by that time you disrespect her n'otamanya nti waliwo abamwetaaga eyo wabweru. Yeah, kati omukazi era bw'omugoba obanga amugulidde ekkubo kuba abeera ate free nnyo bamukwana nga bw'ayagala agenda sulayo nga bw'ayagala batali ku mateeka ago. Ndowooza naye yakirowoozaamu n'agamba kamukomyewo kale ate lwe yankomyewo ayagala ate nze nga bino ebyokufumba ate si byentegeera nga nananseda n'omwenka tenayiza okunywa biki sikyabimanya ebyo ebyokufumba eyo kwata entamu okuuta entamu kati nsiganjala zikoma eri oŋŋamba kuwaata nabeerako awo n'aŋŋamba ezo enjala zo zisaleko biki biki ne mugamba kati ng'olwo moze okomyewo ye tokyamulaba nga njogera naye kuba yali yangulira essimu moze wali ofunye ate mulalamu nangulira essimu nze yaŋŋamba saagala kukunoonya bunoonya nga lugoye kati ng'oyendere obeera ewoono n'oyogera ne moze n'ofuluma n'ogera moze n'alya bulungi n'okomawo ewoono nnyo ate nga ne ku kitundu mwe nali mbeeramu era nga ninamu obuvubuka gwe njagala ate we byaviiraffe okwawukana mu kitundu wali ogera ng'olina muvubuka gw'oyagala ate ng'oyagala ne moze teyaliko kyekitundu ng'okati ng'okyanga abantu basatu kuba nze natuuka ekiseera nga nze nalina buli kimu mu nnyumba TV buli kimu nga bwe mba ndi bona ate waliwo like wobeera ng'oli board mu nnyumba ng'owulira ogikooye oyagala ofulumeko obeera onyumyeko n'abantu ate baneiba bange baali bantu bakulu sobola nnyumya nabo so natambulanga ne ngenda ng'eyo mu kibanda ne tulaba omupiira biki ndaba ku firimu kati awo obuzibu bwe bwava kuba olumu nali mmalina okwerabira ti ndi na mufumbo n'embeera mpaka ku ssaawa nnya ng'ono yakomyewo ewaka kati lwe yalaba eyo embeera eze n'agamba ye lwaki ye bulijjo nange ninayo abakazi bange naye kansuulengayo kati embeera y'okyaŋŋaanya abantu abasatu esooka ogindiiremu bwe bukyanga bonna baagala kulya olunaku lumu bonna nga baagala kwebakako ate obwo obuzanyo bwensinga okutegeera obuzanyo bwensinga okutegeera ng'olwo okikola otya buli omu muwa obudde bwe mu lunaku lumu abantu basatu ne bawa obudde bulungi eyolava ogijjamu njijjawa njijjamu ebyo nyine situation like gye natandika like okujja nga mpitamu kati nga mungenda mpulira nga omutima gukaluba gutandika okukaluba nga tegukyali munafu nze edda luli nga nkyali eri ku ssomero ewaffe ebikingo ngamba onjagala nga mwatu neewaayo nga manyi olwo nfunye kumbe ntomedde ng'olwo olugamba nkwagala nga enkera weegaala nedda sikwe nze like okweyagala naawe naye sikiinaako obuzibu naye we nalina obuzibu kwe kwegatta n'omuntu ekyo kyali kizibu gyeni mpaka kati sisobola like mbuno nkwanye leero olina okundaba enkya biggwe bikino ekyoku sayidi yange kyagaana nakati kati bano abasi kyenjagala omumanya ng'okedde ku makya ow'ewaka gambye ayagala ono ow'okukyala ayagala then n'oli muze ate ow'ewaka oyagala ki neebaka nawe buli lunaku tusuula ffenna mu nnyumba ye aba waakiro yego oba waakiro kuba emisana tosiibawo kati bano bo bakolako misana like omuntu wankubira nanga nti jangu of course yemugamba nti ngenza mukwano gwange ngenda gyakola ne mugamba nze ngenza mukwano gwange nampa ne transport nangamba genda wange nga manyi ngenza mukwano nkoze nze ngenze byange kulya ngenze byange ate wenkomawo kolo nga zivuddeko sagala kunkwatako wange kuba manyi gye nvudde nva mu birala bakolo yatuuka ekiseera teyanzigyako simu gye nava naye eri kwasi yali agiggulidde kyeyakola yakwata manyi balina bye bayungamu biki nga awulira byenjogera kitegeera kyeyakola n'atandika okubanga esimu wevuga naye agifuna n'awuliriza bulungi nnyo era n'asirika n'ate nze jjukira n'ategeera nti alina we nakubanga esimu banga bakuba yali endaga ate eri forwarded nekimanya nti ono muyaye kiri akakola ki kati wakitegeera bbanga ki nga tamaze wuliriza mu kusooka saakifaako ne ŋŋamba oba byetaddemu n'olwokubiri saabifaako kati nina we nalabukira nga ndaba eno koolo nga weegira egamba forwarded ekitegeeza erina awalala weeraga kati yali awo lumu nga yeebase nenkwata essimu ye like nembaako gwe nkubira ngenda olaba ne musimu ye ejja neŋŋamba nensirika kati
bwe nasirika naye n'asirika talina kye yaŋŋamba nga naye agenda mu maaso ng'awuliriza emboozi yange biki. Kati ndowooza lumu yansanga nnyimiridde n'eggayi mu lukuubo olugenda ewaffe. Yajja like yali ava ku mulimu nga nange simanyi nti naava kukolako obudde. Yansanga nnyimiridde n'eggayi. Gwe nkwanamu ku kitundu yes. Bwe yansanga nnyimiridde n'eggayi. Oh, yali akwana? Yeah. Yantunuulira just n'atambula n'agenda n'annimbira ewaka. Teyakunyega? Teyanyega. Yali atya okkubwa? No, just yasirika. Of course, mu kutuukako awo yasooka n'ayimirira n'atunuulira ggaali. N'amugamba ssebo gyebali. Oye kale ate ng'oli akimanyi ono mbeera naye. Yasirika. Ono gwali ne teyatyamu? No, yasigala ayimiridde. Ani yali asinga ekiwago ku bombi? Era yali asinga ki? Ekiwago. Ono nno naye no yali mumpiko naye ssebo naye nga wa Kibbuli. Ono gwe wali naye? Yeah, konze nali mumanyi. Naye talina kye yakola, yasirika. Nampitako ne n'agenda ewaka. Bwe natuuka ewaka, kyasooka okukola yaŋŋamba sooka ompeeko esimu ye. Ne ngimuwa n'agikuba ku ttaka. Oh, gy'ataagula? Yes. Ne mugamba essimu yange okuba eyaki ku ttaka kati we nakyogera yajja ng'amba kabulago ng'annyingiza nnyumba. Kati n'ayagala okunkuba ne mbako omulawo ne mukuba. Omulawo mubi ku basajja okuba omuntu omulawo taddamu kuyimuka. Nze mbuulira ebyo. Olaba omusajja omutira future. Yamanyi effe. Tewaliwo kirala okuleka omulawo. Kyekyaliwo ng'ekyanguwa. Kati singa kambe teekaaliwo. Kuba nako namala ne kakwata oluvannyuma. Bimutemu. Nako namala ne kakwata oluvannyuma nga mpulira by'akola ose yatandikawo ekintu ky'obwenzi. Kuva dda nga sinaba kugamba ebyo byonna bibaawo benzi ze sisinkana. Nga mayino ssula ye n'aŋŋamba asuze ne bakyalibe naye ng'omuntu ayenza oba omulaba. Abaala ayawukanamuko? Yes. Nze nasirika oba omulaba. Okay. Nze nasirikanga kosi nze ne mutunula sina kye namunyegaako nange ne ngamba njatandika embeera kwe kutandika embeera yonna yonna eyaliwo. Naye kati kwolwo lwe yatandika ayagala nti simanyi kunwanyisa biki nali nkimanyi nti of course asobola okunkuba naye simusinga maanyi naate at least I protected myself because talina we yankwatako wadde. Gwali gusoosera gwe gwakoma? Yes. N'okwata omulawo ogumutimpula? Yeah, namukuba emirundi ng'esatu. Omulawo? Yes, n'agunzijjako n'ayagala agunkube ne ngwewoma. Omuwuliza azaala? Aliwo ate simanyi na waafaanana kati ne like bwe tusisinkana nyinza omanya nti yeye naye ate nga bw'ali kati kuba nze wenva ku kitundu siddawo. Okay. Kati ekiboga waliyo kimyeyo ki? Ekiboga okugenda ekiboga nali ngenze wasenga. Nga waswaza senga ku kyalo? Nze saabikoleranga mu maaso ge ate kati n'okutuuka okuva owasenga. Senga ate yali abeera mu kyalo nnyo, ekiboga yali ttawuni. Ng'ayitamu eri. Yes. N'ojja mu ttawuni. Okuva ewasenga kuba basenga nabo sibanga obamanyi. Seetaaga ebyo binnyonnyola. Abaleke. Yes. Doma abanyumya lulwe. Yeah. Kati omukubi emira wakamba okakwatirawo. Anti waliwo yali ayagala okunkuba omulawo n'engwewoma kati. Yes. Mu kugwewoma awo natuukira ku katandaalo k'ebintu. Twali tulwanira esaidi z'okubuliri mu kuvaayo natuukira ku katandaalo nenkwata akambe. Ekikopo. Ate kati ekikopo kikuba omuntu. Olagala kutta butsi. Tekitta na mmese. Natuukira ku kango. Namugamba kimu oba oyagala atwawukane mu bulungi koma awo oyimiridde. Ndeke nzigyamu ebyange tambule mu mirembe. Kuba n'essimu yange ogyasiza ate nagyo njagala. Sigenda nava wano nga tompadde ssente za ssimu yange. Essimu yali emeka? Yali ya $350. Okay. Nantunuulira n'ayagala ajje ne mugamba amazima go gali nti wojja. Sigenda kukola ki? Kwesikamu kufumita. Wali omukooyi? Nali mukooyi. Yakwata bukwasi kuwala teno zamaana n'akirowoozamu yengaye kubeera abakazi omukazi omuntu gosobola okukeera ku makya n'olinyirira. N'omukuba nga bw'oyagala n'ate wakoowa. Anti bwe bowulira nti gundi baamusaze ate nga mukazi yakikoze.
ndowooza yabirowoozaamu awo n'akkakkana n'agamba okay ne yeetonda awo biki ne mugamba ne bwe weetonda it's too late omaze oyi yakwata bukwasi mu wallet ye n'akwata ssente ne mugamba ne za transport nazo nzaagala kuba budde bwakiro ate sigenda kusula wano neetaaga sula somewhere ate ne ssente ze yampa saasula na mu guest house nga bwe nali ŋŋambye nagenda walala wa musajja yeah ono gwe yakusanga naye no lwe namala ate okwawukana n'ono mu nnyumba tulwanye biki ku byabaddewo n'oyo n'antamiramu n'ogenda wa Moze ewa Moze saagendayo ne Moze awe nakoma n'omuwuliza saddamu kyokka nga tolina tatuuye yes buli kale kimu kisigeza walina abasajja bana kati oyo wamufuna otya gwe wagenda waddukira just like nakijja buba kizibu yali mwana wa Senga Senga gye wali osula yes gye wali ogenza okubeera yeah mwana wa Senga mu Luganda abawo oba omuyita ojja taata kuba Senga wange like ne mama wange ba Luganda taata omu maama omu Senga wo ne maama wo ne taata wo like oyo Senga wange ne mama wange ba Luganda awo yaba maama wo omuto yes ate nze binkwata kati ate oli aba muganda wo abeere gye wagenda n'osula yes neneegatta naye bulungi nnyo ekyekiro yeah wane wake wa Senga twali tukikola nga Senga tamanyi yeah tekyakugjayo no oyo yali tabimanyi yes Senga yenga yalinamu embeera ze biki ebyokunyumiza ate nze byo sibyagala nyiiga mangu ate nga mulwadde wa sukaali nsalawo muviire nogamba ono ajja kunfiira mu ngalo yeah nsalawo muviire ogenda okuva mu kyalo ng'olwedde oli mwegatta wabeerewo omusajja temwegatta ate nga yali mu kiboga yalimu naye nga nali seegatta naye nga jasi nga ngenda bugenzi ne mubuuzako ku saluni gye yali akolera n'akolako makeup kuba yali akola makeup bakola njala kikusala nviiri nga omanyi ba salon yeah kati wano bw'onoba bano bonna babiradde mu kifaananyi ng'obaendako tewagendayo bonna bantamiraawo wennyini saddamu kuba okumuntu liiso wadde oba mukubireko n'ogenda ewa muganda wo yeah of course lwe nagenda ewa muganda wange nkira nafunamu omulimu era omwo muyine mu kibuga maze okwawukana n'ono n'olinjawukanye naye noweera ekisita njawukanye naye sikyalina kyembaagaze n'ofuna omulimu nefuna omulimu etandika okubeera ne muwala munange kati ofuna omulimu ogufuna ng'oli ne mwana wa Sengaawo nga sibeera naye nga twerya naye nga mukuvayo gye wadduka gye wasula yes navaayo nkeera natuukira mukwano gwange kuba mukwano gwange bulijjo yali amanyi situation gyempitamu awa bba wange ng'alwedde okuwa obuddamu kati lwaki bw'odduka ewa bbaawo tewagenda straight wagundi wa mukwano gwo oli naye yali mulala mutasula waka tiimu no sleep eri kwebaka naye kyekonomi andi era ne wandigenzeeyo n'obeerayo ye n'agenda mu bibi yali taliiyo nze nkimanyi we butuuka obudde bwe buti tabaayo kati nze natuukira eno of course mukwano gwe yali yeetunda no yalina gye Senga ye ba boyfriend be nga gyagenda n'asula nga gyagenda naye nga bamuwayo kasente nze simanyi bamuwa ssente kuba gye yali asulangayo nze nga nze simanyiiyo gwe noga kati ono taliiyo agende wa muganda wange mwana wa Senga era twalinga nga tweraba nga mbeera eyo ow'oyo omuwala by then naye nenkyawagana naye nendaba nga tekijja nga ndaba tugenda wala nensalawo nenkita nemugamba omanyi kenkuwaddeko kamala yes tugenda kukisusa naye nga ye wali omwagala jasinze yali anyumira ye nga ye omuntu yali mulungi siri namweru nze oli yali mweru ate nga kaloboozi alina k'abakyala era ng'eriringa ly'abasajja manyi buno obuloboozi buno obutini nga kyekisinga okusanyusa ku ye ate nga yali ampa nnyo time ng'ali caring ng'afaayo nnyo
Ngabo sirya muganda wange ndi. Ate nga bonna nali njagala bonna mbayiseemu nga family okuba kakakisa saakafuna. Family yasengawo. Yes. Abaana mama omuto. Abaana ba bo bonna baali bakulu nga bali mu myaka 2 like first born yali mu 3. Nga bonna yagala bali? Nga bonna. Ng'olwo ekigendererwa ki? Nje si balungi ndaba balungi. Kintu ensonga kibweyita weaponi. Yeah. Kyekyo. Abaana baali balungi banyirira. Ne ŋŋamba naye okuba Kyagaanirawo. akakisa saasobola kafuna kuba navaayo wasenga saddayo. Naye singa basigalayo wandimekeza nti bonna bali? Bonna. Nga ne bbaawe kwe mutwalidde. Naawe. Yes. Ate bbaawe naye yali amanyi like sometimes okuŋŋambako biki naye nga saagala. Era natuuka ekiseera nga ndaba ate ye omusajja ayagala kisusa ne nkigamba mukazi we. Era bamutwalako ku poliisi lwekyo. Bamutwala ku poliisi lwa wamuloopa? Yeah. Namuloopa kuba like nakitunuuliramu ne ŋŋamba kati bwe bakeera ku makya oba nankwata bajja kugamba nakkiriza. Ne ŋŋamba kankigambe mukazi we be banaamanya gye baneetwalira era akasana mala omuloopa kwe kuva nayo ne ŋŋamba ono ayinza n'okumpa obutwa ng'amanyi njagala bbaawe. N'enzirukayo. Oddukayo. N'obeera mu kibuga? Yeah. Okwalinga okuddayo naddayo nga ndi lubuto ng'olwo kibuga nayo ngitadde ndi eri. Ndi Mityana. Wava ekibuga n'odda e Mityana? Yes. Nalina mukwano wange nga mbeyusa kyokka naye yali mufumbo. Kale ekibuga Mityana gye wafunira olubuto? Yeah. Gye nafunira olubuto. Era oyo omulenzi. Nakwalinga okudda ewasenga Nakoma nga ndi buto nga nze mukeberako nga baŋŋamba simanyi bamusazeeko okugulu bikoze bitya. Yeah. Kati yo n'omulenzi omufuna otya? Ye omufuna otya? Natuuka nkola mu bbaala. Ogenda Mityana nga kutuukira mu bbaala? Yes. Eno ova ekibuga nga bafuna omulimu wali okola yo wali ofunye omulimu gwaki? Gwali gwa restaurant. Restaurant. Yeah. And then bw'ogenda ekibuga Mityana n'ofuna ebbaala. Yeah. Amabaala g'omukyala babakwana abawanyi ba walagi. Kati ate eyo Mityana walinga babeera Abatanzania ku bbaala gye nali nkola. Batanzania? Yeah. Era yakuzaalamu? No. Bali batizedde nga tosobola sanga bunyi bwa walagi nga bano abanywa obwalagi bw'10,000. Yeah, nga wali tubeera mu ziboto. Wadde mwali Mityana mu town? Nga si town nnyo, si makati mu town naye nga amabbaliko. Okay. Naye nga Abatanzania balinamu ku ssente nga be bantu abasobola okugula tebo nga like nga ebbaala lyonna tebo nga bwe ziri ne batuulako zonna ne bagula bbiya ne bateeka okwo. Ate ne bamunywa naggwamu kwe nafunira oyo. Right. Yeah. Yakuzaalamu omwana? Yes. Ate kati yagenda okunfuna nga ate ye kataala nnyo kuba yali akyasoma. Amala yali kataala kuba bye wali oyiseemu. Yeah. Kye nafuna olubuto naŋŋamba kantuule. Ddwe wali ofuna oyagala? Yes. Kuba nawulira like embeera etali ya bulijjo gye sitabangamu. Ne ngenda mu ddwaliro neekibuuza ne baŋŋamba ndi lubuto. Era n'ekimugamba n'antwala ewa maama we n'amundaga. Ne tufuna we tubeera kuba yali akyabeera wa maama we. Ne mugamba nze sigenda asobola kubeera ne Nazaala. Ku mbeera gye wali oyiseemu Nazaala togenda kukuba mukube? No. Like nze nali mwekitiibwa. I respect them. So ne mugamba tufune gye tubeera era gye twabeera mpaka nga amaze ozaala. Ate lwe namala ozaala ng'omwana wa myezi 2. Naye nali muyisaamu eggalo okwawukana kwali kwekuba. Ate kati ye yali tansobolerako ddala. Era nali nakola kyekimumulawo. Mu 2 etawo. Yali takusobolerako ddala ng'olwedde otegedde kiki oteekeddwa okukola? Yes. Ye bwe mwabeera naye tewayenda? Ate kati lwe yagenda okunsangira nga nze kyenjagala olwedde kyendimu nekindi mu lubuto nali nkyagala nga abasajja sibaagala nga njagalayo omuntu omu.
ng'olokakkanyeemu nga nzikakkanyeemu naye ate nga ye ate kati kafunye freedom ebeerako ewuwe kati abeera waka avudde w'abazadde kati naye abeerako ewuwe nga lwaki tazunga ng'azunga asulayo nga nze tebinkwatako paka lwe natuuka ekiseera nga musanga n'abakazi biki nga kati ye takyantya kati ng'agamba ate eyo yali lubuto agenda kunkola ki bino byagamba nti mufunisa olubuto gwa ejja kukakkana ne mutunuulira naye nga leero kati olw'olumu oba yali Christmas was it Christmas I don't remember ne mugamba alina kyenjagala n'aŋŋamba talina ssente ate kyokka yaŋŋamba talina ssente ate laba bukyali wange wampita naye yankubira essimu n'aŋŋamba ggwe nno nakwadde wafuna olubuto oli eyo otudde omusajja ali eno ateeka mu bakazi ssente mukwano gwe kennyini abali wano bapangisiza ne ruumu ng'oli eyo nga nakimanyi nti ono yakugamba talina ssente akoze olugamba namugamba kimu kanzije olwo lukoze emyezi ng'ena namugamba kimu kanzije nawaka naleka waggulu natuuka ku tebbo nasooka ne muyitako ogusooka ng'atamulabye ne mbuuza oli ruumu gy'akuwadde gy'omuwaddeyo eriwa n'aŋŋamba yeeyo n'ebisumuluzo bye babiina nasooka ne ntuula ne mutunuulira ne ntumya Nairo ng'oli lubuto nga ndi lubuto ate nga olubuto lwe terwagala mwenge naye ko nawulira nga onywa Nairo simunywa naye kolo nawulira nga gwe njagala natumyayo ecupa zange nga 2 ku bbiiru yange wala kuseeya ku mugga namala ne mutunda kati ngenda owulira nga nzijjudde mutuufu nga nabayitako obulungi nga njagala fulume muleke ngende waka naye natuuka ku geti nga mpulira ekintu kintudde wano sola like kikontrole nga nakoma bukomi ne nkwata ecupa ne ngimuyisaako ne mukuba awo ne mukazi we ne basaasaanya biki era kwolwo yakomawo waka nga musirise bw'ati ne byali agenza okukola teyabikola kuba namugwamu ne mugamba gw'otanneegeneze nja kutta kye namugamba omwana nja mumwekuliza nja kutta ntambule ngende waffe tomanyiiyo kuva kwolwo taddangamu kulya emmere gyenfumba yakoma okulya emmere gy'ofumbye ng'oli n'olubuto lwa myezi 4 yes nga talya mmere yali mutiitiizi nnyo nze njirya naye ndaba kikale kyemba nga kyokka ate nze nakyogera gye sinakyogeza busungu n'ate nze nga nze naye sobola bumuwa kati tekyakulumanga nga mmere yo tagirya mu kusooka kyannuma namala nenkimanyiira ate kati we yatuuka yandekako mu nnyumba kumala wiikisi 3 yandekako mu nnyumba kumala wiikisi 3 ng'agenze kusoma mbwanobye kati gwe wagenda n'obukima nze mu kukime nze oba olaba nze sobola okukima yanoba kati ng'olwobeerawo oti yakozesa ewaka ebintu no kolo nali ngenze ne maama we mu katale kati nembako ebintu nayagala shopping erimu ebintu byange ebyolubuto byonna bibeere nga biri mu nnyumba nengenda nemusaba sembambe emitwalo 15 nengenda ne shopping ne mukyalo egyo gimala ne shopping ebintu buli kimu nembigula nembiteeka wali kati lwe yakomawo oba yakomawo ambuuza biki kiraka kolo yali anyweddemu nga sibitegeera byambuuza nembuuza naye gw'oli bulungi ate n'aŋŋamba kimu mb'olinga amazi ne mugamba mukulu gy'ogunyweredde nno saabaddeyo kati ebigambo wandibadde oddayo no bigamba bali nina olina kapanka yes kozi nze ate kati yalinga ayagala like okummanyiira okitegeera kuba gye yabadde saabaddeyo bulijjo agenda n'agunywa n'asulayo simunyega omunoonya kati ate nze natuuka ekiseera nga mpulira kinnyize nnyo like nga okuvuma like okuŋŋamba ekyo kigaane nga kati njogedde kyawe ekibi ekyenvumye namugamba lumu manyi sigenda fulumanyuma naye wabula ddayo osuule gy'ova kuba nze sigenda kugumiikiriza kuba tujja wunzika nga nkufumbidde wano pako y'amazzi nga ngafuyiridde we namugamba naŋŋamba era kaŋŋende ndaba engeri gy'ogenda obeerawo mwene ennyumba kweyo embeera yonna kakabutto koko nze kasa nawe kako era n'atambula n'akwata wali ensawo n'apaakinga buli kimu nga nze ntudde mutunuulidde saafaayo nalina essimu yange yali samusanga by that time
nentuula n'agenda nagifuluma nenzigalawo nalowooza oba ngenda mukubira amasimu obuuza ate kiki saamunyega kati nali lumu nga ndi awo ntambula nesisinkana gaayi nga yali anjagala kubanga sinaafuna lubuto era yasigala anjagala mpaka nga wakukyalo okwo Mutiyana yes ate nga yali ayinamu ssente kuba yali maneja oba bwabiki kati naŋŋamba naye Shivani wagaana okukola ki wagaana okunjagala nze sifaayo kyonna ky'oyagala naŋŋamba kati ate gwe neeyitidde already nina ebizibu bye nnina biyitirivu nakwata ssente n'azimpa biki kati nga buli kyenjagala ng'akimpa oloze mu mbeera yenkadde yes nga buli kyenjagala akimpa ate nga ndi lubuto naye ate nga nze wamuwa ng'oli lubuto no seegatako naye nga ndi lubuto kuba nali saagala just nali mukozesa kuyitamu situation gyerimu mwobwo obudde teyakusabanga no okay ya respecting olubuto yes kati era twabeeranga awo nga mpa ssente katono jjukira bbucca y'ennyama eri mu maaso ge waakolera kati nga buli lunaku ntera okujjawo n'entemya kiro oba half kiro nga ndaba ogenda girya buwomu yes n'engifumba ate mu kunoba kwe yanoba teyanoba nti nno oba agendedde ddala yali akomangawo emisana okunaaba ng'agenda n'asula gy'asuze n'ajja emisana n'anaaba nze nafumbanga mmere yange n'aba nsanze ndi mu kulya nkubuulire tagikombako tagikombako sisobola nagimuwa nagituuliranga awo n'engibegga n'engirya n'entumya n'ekajuyisi wali n'enkanywa nga yeewuunya ssente nzijjawa n'embeeramu eyo embeera nga ate nga ndya bulungi buli wajja nsanga ndi mu kulya ate okumanya nti nali saagala nakumanya nalyanga emmere yange gye ngenda okulya akawungeezi ne ngiteeka mu tifi ne ngiteeka mu gundi bagiyita biki microwave n'ebeera eyo mba njagala gibugumya nga ngibugumya wano entamu zonna nga nzikuuta ne nziteeka wali nga zibeera nga zituuka ne mba nga ataafumbyeko wadde nga baneiba beewuunya kuba nze nali sibanyumiza kiki kyempitamu mu nnyumba yange n'oba tuyombye buli mu wabweru nga nseka nga sibalaga eyo embeera ndowooza nga bo balowooza ng'akayako nga nno mugole nno nno bbaawo nnakwagala mweyagala ne mbatunuulira nanga nze kamanyi kyempitamu twabeeramu embeera kumala wiikisi 3 natuuka ekiseera n'aswala yekka nadda ngamba mikwano gye gimugamba omukazi ali buto werumuluma nga gwe toliiwo mbula okuba mwayombyemu otambudde ogenze banne abalina abakazi nemugamba ebyo bibaawo naffe tubikola nga naye ate g'osusse wiikisi 3 nga tusulawo kati we bamulumba eyo ababbi ne bakerako nse ne bagamba omukazi afiiridde mu nnyumba ate ng'ali lubuto ojja banyonyola ki mbu wabaddewa nswala yekka nali awo ng'akomyewo ng'ensawo agikuba wali nasekawo busesi ne mutunuulira ate nazala nze nali mubuulira buli like mutabani we kyalyako ate nga naye yali amanyi mutabani we kuba okumanya nti bali bamumanya tuka n'ekiseera n'ateekawo ka family meeting n'ayita baganda bano ababeera eno mu kibuga bajje babuulirire muganda waabwe naye ng'awulira nga yawooza kimu nze saagala kumbuulirira nga ne bagamba n'omukazi n'agenda kugenda kate abakazi b'ennaku zino ojja bawuliramu nga nze mbagamba oba teyagala bbeera nange akuuma olubuto lwe mmale odduzala akaana nkamulekere nze ntambule kuba najja nga sirina mwana ne baŋŋamba ate naawe tosalawo bw'otyo biki ne mbagamba kyenja okukola kuba ate ninga mukaka obbeera nange ate kyokka nali siri lubuto yali andaga nti buli kimu kiri fine of course nze nabeera awo n'aswala yekka nadda nabeera nga yeetereeza ng'alekawo ssente nga simubuuziza n'atambula n'agenda kati ng'olumu waabwe akomawo ng'agezaako ozimbawo emboozi tunyumye naye nga nze gwanyumye naye nga nze sikyalina bigambo sikyalina kye njagala nakwogera naye paka natuuka mu kuzaala nazaala awo ne nazaala saamugamba nti olubuto olunuma kyokka nasiiba nawuwe najja nga mpaakinga byange nekubira mukwano wange ne mugamba jangu omperekereko mu ddwaliro naye namukubira ndi mu ddwaliro namukubira ye ng'omusajja ne mugamba ndi mu ddwaliro najja nangamba maama wamukubiddeko ne mugamba nedda nga nazaala nga simwagala nga like mweraliikira nga saagala abeere wali wenzaalira kitegeera lwaki wali weeraliikira nnyo zaala
Banazaala abamu bamanyi oyoola omusaayi biki. Omusaayi gwaki? Omukazi gwaba ozaalamu obudde. Lwaki baba guyoola? Abamu basobola. Mbu lwaki ki ekigenda ky'oguyoola? Asobola okukulogera omwo. Ofe okole ki? Ye osobola kuba ogwo omusaayi guba guvudde munda mu ggwe. Kati nga saagala kosi lwe yajja aŋŋamba nowe Katonda y'amanyi. Namala bungi nnyo okuzaala ne mbeera ewa nnazaala kumala wiiki emu. Naye ate wiiki emu gye namala ewa nnazaala oli nalinga mugulidde ekkubo. Kaasombe buli kiramu. Mu nnyumba? Mu nnyumba eyange ku masuuka agange. Kati olwo bagundi baneiba baali bakwesiimisa? Nga bankubira amasimu. Bankubira amasimu baŋŋamba, mugole ye oliwa? Wakiri ewuwo okimanyi nga okumanya nti bali abakazi baali balalamu nga buli kasita bamuwulira bali bamanyi entambula ye nga buli omu avayo n'akasimu n'akayisa mu ddirisa. Ne bansindikira bu vidiyo ne mbulaba ne nsirika. Nali nakawere ewa nnazaala saamala wadde ne wiiki ze nali nteekeddwa ommalayo wiiki emu yokka. Odda ne nkomawo ewange. Naye nagenda okukomawo kye nasanga mu nnyumba okimanyi. Yali takusuubira nti odda okomawo? Yes. Ate kati kwolwo nakomawo na busungu. Namukubira essimu emisana gwonna ngamba mpa ebisumuzo njagala genda waka. Nga ndaga tayagala bimpa, ayagala mbeere wa maama. Ye agire nga yeeyagalire ne mugamba sibe tekigenda kusoboka. Tekyoyagala opangapanga tekiriiwo. Namulumba bubi nnyo omwo obwanakawere bwe nalimu. Wiiki emu nali mmaze okuguma nze. Nga n'okwoza engoye ne nzeeyoleza. Kati nga namulumba bubi nnyo nga saagala nakumanya. Ne muyombesa mu bantu kuba kati kyali kisusse. Nampa ebisumuluzo buli emu namugamba naye lwaki oyagala kwerabisa? Omukazi muwa ebisumuluzo si mukazi wo. Muwa ebisumuluzo agende ewaka. Naye nga bikuumye bamanye ekiri ewaka. Yes. Ng'ayagala asooka amala olongoosa ennyumba ayoze biki aggyemu obugoye bw'abakazi obubaddemu. Of course nze bwe yampa ebisumuluzo najja amasuuka ne ngalaba. Kolo saasona ku buli kuba nalaba nga ngenda ssobya omwana. Ne ngaggyako ne nteekako amalala enkeera ne mpitawo omwana n'anjoleka kuba ne saagala bikwatamu. Omwana n'abinjoleza n'engoye z'abakazi be ne bazuuza ne bazipaakinga ebbali. N'obugatto ne babuteeka wali. Ne mugamba ebintu by'abantu bo biibyawo. N'asirika n'antunuulira n'aswalaswala awo. Kati awaali obuzibu kwe kukwata ku ssimu yange. Bwe yakwata ku ssimu yange yasangamu guy nga gwenyumya naye ku WhatsApp n'ambuuza ono ani. Ne mbuuza watandika ddi okumbuuza nti ono ani? Nze nga sikubuuza nti abo baani abakukubira wano amasimu ate nga sikubuuza ate nga mbamanyi abamu ne bakyali bange benkoze n'abate ng'okimanyi. Nga ne mikono gyagikwana? Ekyo kye yali asinga okwagala ng'ayita nnyo mu bakyali bange. Like oba yali ayagala kundaga nti buli kimu asobola. Naye nga nze gyose kiyinzikakkanya. Ate nga n'emikwano gyo nagyo gyali mirala ki ekibatwalibwa? Gayi yali mulungi. Ate nga bwe bakimanya alinamu kasente okitegeera. Kati nga yeeyagalira ku kyalo okwo. Kati nze kosi byonna byonna bye yakola nga yabikola naye nga nze ekinkumye nga ndi mukkakkamu. Mmwe y'embeera y'olubuto kati ate ndi nakawere. Okitegedde? Mmaze ozzaala kati ngamba kanzikakkaneko. Kansooke nsirike byonna byonna kambirabe naye kambimire. Tewaali obuzibu era kwe kukwata ku ssimu yange kutandika kumbuuza ebibuuzo bya kisiru ate nga nze bulijjo nze simubuuza. Ne mugamba olimu amagezi. Nze bulijjo nga sikubuuza. Bakukubira wano amasimu zano okubuuza. Kati nze omusajja no gwe nalina okugira okwaliko okunsiba ebibiri gwali mulundi ogwo. Yakusibisa ebiro omulundi gumu? Mulundi gumu ate n'engoye ze yangulira yali maternity eno ey'olubuto. Nepiya ye nga teegyo. Kino kyo sigenda kulimba naye akimanyi. Emu? Y'engato, dress emu zino baziyita batya? Eza maternity ezo. N'okunsibisa enviiri kwali mulundi ogwo. Naye buli ngoye ze nalina mu nnyumba zaali zange. Ate n'ebintu ebyasinga mu nnyumba like nze yali amugamba tukole kino ng'olumu nkwata naku zange okitegeera.
naye ebyo byonna tebinkwatako nabimulekera ne tuyombamu obubi nnyo kata ndowooza naye nayagala alage obusajja nayagala okunkuba oluyi ate mu kunkuba oluyi terwakwatamu nze lwakwata mwana mu myezi egyo obusungu kwe bwava mutadde mu kayanaazamu okitegedde nali musitudde nga muyonsa kati wali mu kuyomba biki era nga mmanyi okudda ewaka ng'anyweddemu ndowooza nayagala ayombe nange essimu yange yagikwata oba yaseetinga biki nga nze sikyasobola gizaako nga yeeka asobola ogizaako ng'ayagala gimpambako ne mugamba no byonna by'okoze obikoze layini yange nagisula lwakubanga gwe yaliko abantu bange abayitirivu ne njagala nkuume embeera ennungi wano ewaka tebanga tetuyomba ati nno nkwendako biki ne ngisuula gumanyi nga bwe yali ey'omugaso nga buli kye njagala nosobola okukifuna n'ate nabireka lwakubanga ggwe n'asirika awo ne mugamba essimu yange gizeeko ate bw'omala okugizaako teekaawo ssente nfuluma 7:00 gwa kiro ogenze kiro nnyo naawe kugambye nze zange we zivaako tezimanyi ssaawa ne nkwata ekkubo ne mugamba teekaawo ssente n'essimu yange gizeeko n'omwana wo omunoonye gy'omutwala mutwalire maama wo nze ŋŋenda omwana wamulekayo no wali otiisatiisa no nali ngenda mulekayo nali siri mugamba tuba mukanga bampe ssente babiki no nali mugamba bya ddala omwana wezeze bbanga yali wa myezi 2 by then kati ne mugamba kati ndowooza ekyasinga okumuggyako okuba namugamba goloza ebyoyenda eno looza nze nange sirina bankwana olwokuba nti ndabidde mu mbeera y'olubuto musawo nange waliwo abanjagala bwe namugamba ndowooza ne kimuggyako nga bibye tayagala biwulira n'ayagala okunkuba oluyi ne lukwatamu omwana ate obusonko kwe bwava n'amaanyi simanyi gye nagajja nakiraba bulabi nga ali wali ku ttaka omwana omusajja wamukuba yes n'engalo zo wafuna kintu simanyi kye nakosa naye wabula nalabiraawo nga simanyi n'amaanyi gye gavudde wakuba mwana yes konze n'aba si mwana nga si wange ne bw'omukolako jasi ekintu ne ndaba ng'ali mu kukaba ate nga by'omukoze biruma sikulabawo ebyo tunaabiraba luvannyuma tugenda kutandikira mu paati 2 otunyumize ovudde n'omwana okutuuka e Kampala otuukayo otya e Kampala okoze biki tugenda kutandikira ku paati 2